Mukama yeebazibwe nate abaana ba Mukama mwenna abagoberera emisomo gyaffe gino. Omwaka guno tuzze tutambula n'ekyokuyigako kyaffe ekigamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo. Ekitiibwa omuntu kyafuna bw'aba ng'asobodde okwesisinkanira ebyetaago bye n'atabirekera balala okubeera nga yababivunaanyizibwako, naye n'abeera nga ye kennyini yavunaanyizibwa ku byetaago bye. Tukyagenda mu maaso ne we twali tutuuse mu kitundu kyaffe eky'19 nga nzize nga mbalaga mu byawandiikibwa engeri gye ku ludda olumu nga kuliko okukola n'obugayaavu, ku ludda olulala nga kuliko okukola n'obunyiikivu, naye nga ebyawandiika bitukubiriza tulina okukola n'obunyiikivu tulyoke tufune ebyo ebitumala. Nzize nga njogera ku omugayaavu yaani, naye nga nkyogerako okusinziira ku byawandiikibwa. Akola n'obugayaavu akola atya? Era omulundi ogwasembayo mu kitundu eky'19 n'embeera nga ndaga nti omugayaavu aba muddu w'abantu abalala ennaku zonna era tagenda kubeera mufuzi. Oyo agenda okubeera omufuzi y'oyo omunyiikivu. Kakati tugenda kutandika okulaba ku bikwatagana n'omunyiikivu, kuba kye twagala si kubeera bagayaavu, kubeera banyiikivu kye twagala. Tubeere nga tukola n'obunyiikivu era tufune ebyo ebitumala, tubeere n'ebyo ebitumala. Olunyiri lwe nasembayo okusoma mu kitundu eky'19, kati tuyingidde mu kitundu ekyabiri, naye mu kitundu eky'19 olunyiri lwe nasembayo okusoma luga nti luli mu ngero 12:24 oluga nti omukono gw'abanyiikivu gulifuga, naye omugayaavu bali mu kukoza omulimu ogw'obuddu. Oba mu nzivuunula empya ey'Oluganda egaga nti okunyiikira okukola kukufuula wa buyinza, naye omugayaavu akozesebwa omulimu ogw'obuddu. Okunyiikira okukola kukufuula wa buyinza. N'olwekyo kati tugenda kubeera nga tutunuulira ku bikwatagana n'okunyiikira omunyiikivu. Leero nnyinza obutagenda nnyo mu munyiikivu yaluwa, naye njagala nnyo tulabe ebikwatagana n'okubeera omunyiikivu nga biri mu byawandiikibwa. Tulabye mu ngero 12:24 nti okunyiikira okukola kukufuula wa buyinza, naye omugayaavu akozesebwa omulimu ogw'obuddu. Oba mu nzivuunula enkadde, omukono gw'abanyiikivu gulifuga, naye omugayaavu bali mukozi omulimu ogw'obuddu. Akati mu ngero 22 olunyiri lwa 29 lulina kye lutuyigiriza ku munyiikivu. Lugamba nti olaba omuntu omunyiikivu mu mulimu gwe, olaba omuntu omunyiikivu mu mulimu gwe. Amakulu okunyiikira, tunyiikirira mu ekyo kye tukola. Ate tujja kulaba nti okunyiikira kuno omuntu kutandikira na mu mutima gwe, mu birowoozo bye. Okunyiikira kutandikira mu birowoozo bya muntu, n'obeera nga munda mu ggwe onyiikidde. Kati ne kivaayo ne kiva mu birowoozo, mu mutima, ne kituuka mu mulimu gwe gwennyini ng'okola, n'obeera munyiikivu. Kaakati ngero 22:29 lutugambye nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe, aliyimirira mu maaso ga bakabaka, taliyimirira mu maaso g'abakopi. Omuntu anyiikira mu mulimu gwe, omunyiikivu tagenda kuyimirira mu maaso g'abakopi, naye agenda kuyimirira mu maaso g'abakabaka. Obunyiikivu mu kukola emirimu bugenda kuleetera omuntu okuyimirira mu maaso g'abakabaka, so si mu maaso g'abakopi. Era ezimu zigamba taliyimirira mu maaso g'abo abanyoomebwa, taliyimirira mu maaso g'abantu abanyoomebwa. Omunyiikivu. Omwaka guno nga twogera ku nsonga ezikwatagana okweyimirizaawo mu bulamu buno, okubeera ng'osobola okweyimirizaawo,
ekikulu ennyo ekinyusi kwe kuba omunyiikivu mu ekyo ky'okola. Obunyiikivu tujja nabwo kubutunuulira nga bwe tuzze nga tutunuulira ku bugayaavu n'obunyiikivu. Naye olunyiriri luno njagala olulowoozeeko. Gwe angoberera lowooza ku lunyiriri luno. Ngero 22:29 oga nti olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso ga bakabaka, taliyimirira mu maaso g'abakopi, taliyimirira mu maaso gaabo abanyoomebwa. Abantu bakoze emirimu ne bagikola n'obunyiikivu ne gibatuusa mu maaso g'abakungu, ne gibatuusa mu maaso g'abakabaka. Oli ayinza okubeera nga kinyoozi, musazi wa nviiri, naye nga obunyiikivu bw'ateeka mu mulimu gwe ne bumumaliriza nga bumutuusizza mu maaso g'abakungu, ng'abakungu bagenda wuwo okubeera nga babasalako enviiri, ng'abakungu bajja oba n'okumunona ne bagamba nti omukulu akuyise, agenda amusale enviiri, agenda amutereeze. Naye tebayinza kunoonyayo muntu omugayavu mu mulimu gwe ne babeera nga bamutwala mu maaso g'omukungu okubeera nga yakola ku nviiri ze. Naye banoonyayo omukozi oyo ne bw'abeera nga mu saaluuni mulimu, saaluuni nga emanyikiddwa, naye nga namwe mulimu abakozi abaawera, era banoonyayo gwe bamanyi nti naye ono yajja okusobola okukola ku mukulu, ne bagaa gundi gw'obojja okukola ku ono, kubanga ki bamumanyi munyiikivu mu ekyo ky'akola. Olaba omuntu anyiikira mu mulimu gwe aliyimirira mu maaso g'abakabaka, taliyimirira mu maaso g'abakopi. Ffenna tulina obusobozi, nze naawe n'omulala tulina obusobozi obuyimirira mu maaso g'abakungu, naye obusobozi obwo buli mu kuyita mu kunyiikira mu ekyo kye tukola. Buli lwe nkoma okunyiikirira mu ekyo kye nkola, ŋŋenda kutuuka mu maaso g'abakungu, ŋŋenda kuva ku ddaala erimu neeyongere ku ddaala eddala okuyita mu kunyiikira. Era mmwe kati abangoberera, abawuliriza okusoma kwange kuno, okusomesa kwange kuno, naye nga oli munyiikivu mu ekyo ky'okola, gw'okakasa kye njogerako, era okakasa n'olunyiriri luno olw'ebyawandiikibwa olugamba nti omuntu kasita anyiikira mu mulimu gwe tagenda kuyimirira mu maaso g'abakopi, agenda kumaliriza ng'atuuse mu maaso g'abakungu, ng'atuuse mu maaso g'abakabaka. Njagala okusoma olunyiriri era luli mu ngero, ennyiriri ziwerako mu ngero essuula eno eya 27. Njagala nzisome mu nzivuunula eyaffe enkadde, ate neeyongereyo ne mu nzivuunula empya ey'Oluganda. Tuzeetegereze bulungi nnyo ku bikwatagana n'okunyiikira. Ngenda kusooka kusoma mu nkadde ey'Oluganda enkadde. Ngero 27 okuva ku 23 okutuuka ku 27. Wagamba nti obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri, okeberanga nnyo ente zo. Obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri. Bw'obeeranga n'embuzi zo ng'olina eggana ly'embuzi, ng'olina ente, beera munyiikivu okubeera nga omanya embuzi zo ziri zitya. Okeberanga nnyo ente zo, n'obeera nga oba munyiikivu okumanya ente zo bwe ziri. Lwaki? Olw'abiri ne lugamba nti kubanga obugagga si bwa lubeerera, era engule ebeerera awo okutuusa emirembe gyonna. Ekyo oyinza okuba tokitegedde, naye bwe tunaasoma mu y'Oluganda olw'ennaku zino ojja kukitegeera. Obugagga si bwa lubeerera, obugagga bukuumibwa nti bwe mba nga nina kyenfunye nina kukikuuma bukuumi. Bwe mbeera nina embuzi zange nina okufaayo okubeera omunyiikivu okumanya zisuze zitya, ziridde zitya,
zanywedde amazzi, buli kimu kyonna ekizikwatako, mulimu endwadde zonna namu. Kubanga embuzi bwe zisula awatali walungi zirwala, era bwe zirwala nzifiirwa. Ne mmaliriza nga nfaanana n'ataalinako ku mbuzi. Ente bwe sifaayo kuzikebera ne sifaayo kubeera nga nfaayo okumanya ziri zitya, ne mba munyiikivu okumanya nga bwe ziri, nnyinza okumaliriza nga zimpeddeko naye nga nalinako ku nte, naye ne ziggwawo olw'obugayaavu. Naye bwe mbeera munyiikivu, ebigenda okuva mu bunyiikivu bwange Bayibuli ebitutegeeza. Kanziremu nsome olwa 23. Obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri, okeberanga nnyo ente ezo. Kati gwe atalina mbuzi, atalina nte, ekyo ky'olina okubeera omunyiikivu mu kyo. Olima, oli mulimi. Okola omulimu omulala, oli musuubuzi. Kyonna ky'okola beera munyiikivu. Ne bw'oba olina omuntu gw'okolera omulimu, beera munyiikivu mu kugukola. Beera munyiikivu mu kukola omulimu gwo. Olwa 25 luga nti omuddo omukalu gutwalibwa, n'essubi eggonvu lirabika, n'emiddo egy'oku nsozi bagiyingiza. Olwa 25 tujja kulwetegereza, tetulusome ne mu nzivuunula eriwo ey'ennaku zino. Olwa 25 luga nti omuddo omukalu gutwalibwa, n'essubi eggonvu lirabika, n'emiddo egy'oku nsozi bagiyingiza. Kati kansomeko mu y'ennaku zino, kanzirireyo ddala ku lwa 23 luga nti obeeranga munyiikivu okumanya embuzi zo bwe ziri, okeberanga nnyo ente ezo, kubanga obugagga si bwa lubeerera, era engule tesikirwa emirembe gyonna. Olwa 25 omuddo bwe gukala, n'omulala bwe gumera, n'ogw'oku nsozi ne gukuŋŋaanyizibwa, ng'ategeeza nti wateekeddwa okubeerawo omuddo, naye omuddo ogwo olina okugufaako, ogunaalibwa embuzi zo, ogunaalibwa ente ezo. Omukalu olina okumanya nti ogulina okugukuŋŋaanya. Abantu abanyiikivu asobola okulundira ensolo awafunda, naye nga asobola okugiwa omuddo omukalu ogwaterekebwa. Ennaku zino abantu bamanyi ekyokukola, abanyiikivu. N'amanya engeri y'okukuumamu omuddo ogwo, era n'amanya engeri gy'anaagulisaamu ensolo ze, nga tezikyetaaga kugenda okuliira awagazi, naye nga zisobola okubeera awafunda. Omuntu n'alundirawo ensolo ze, oba mbuzi ze, oba nte ze, oba mbizzi, naye nga yayiga okuzirundira awafunda, naye nga munyiikivu. Agambye nti kubanga nti omuddo bwe gukala, n'omanya ekyogukolera, n'omulala bwe gumera, ogumera nagwo n'omanya ekyogukolera, n'ogw'oku nsozi ne gukuŋŋaanyizibwa, ogw'ebweru eyo n'ogukuŋŋaanya, n'omanya bw'osobola okugutereka. Kaakati olwa 26 mu mpya ennaku zino luga nti lw'olyekolera ebyokwambala mu byoya by'endiga zo, n'otunda ne ku mbuzi zo, ne weegulira ebibanja. Eyo ye nzivuunula ey'ennaku zino olunya olwa 26. Enkadde yeegamba nti abaana b'endiga baba bakukwambaza, n'embuzi gwe muwendo ogw'ennimiro. Eri tulabye nti bw'otunda embuzi ne weegulira ekibanja, nti bwe mbeera munyiikivu okulabirira ebisolo byange, bwe mbeera nga ndi mulunzi, ne mbeera munyiikivu okulabirira embuzi zange zisobola okubeera nga zinviiramu ennimiro, nga nsobola okutunda ku mbuzi zange n'engula ekibanja, ne neegulira ettaka. Endiga, abaana b'endiga baba bakukwambaza, ye nzivuunula enkadde. Empya ennaku zino egamba nti bw'okola bw'otyo lw'olyekolera ebyokwambala, kuba bo baakozesanga amaliba
agava ku ndiga ne basobola okubeera nga bambala ebyoya by'endiga ne basobola okubeera nga bambala. Naye bw'oba tozirabirira nga toli munyiikivu kuzirabirira tezisobola kukuviiramu byoya byakwambala. Bw'obeera nga toli munyiikivu mu kulabirira embuzi zo togenda kubeera nga mukuviiramu ssente ezisobola okugulira ekibanja, ezisobola okugulira ettaka. Naye agenda nti lw'olyekolera ebyokwambala mu byoya by'endiga zo n'otunda ne ku mbuzi zo ne weegulira ebibanja. Otandika n'akatono. Abantu batandika nga banyiikivu n'atandika n'ekintu kitono. Ninayo gwe mmanyi musajja kati mugagga nnyo alina ebizimbe mu kibuga naye nga yatandika nga baleese ebyokuyigiriza abantu eby'omu mutwe. Gavumenti kyekola kino kati nga gavumenti kyekola era njagala obbakubiriza nti bw'obeera nga omukisa ogwo guzze mu kitundu kyammwe okuyigiriza abantu eby'omu mutwe, eby'enviiri, ebyokukola sabbuuni, kubajja, kukuba bulooka, buli kimu kyonna gavumenti kyetaddemu ssente okubeera ng'eyigiriza abantu nga tosobola kubeera nga gwe kennyini wandisobodde okukyeyigiriza. Kozesa omukisa ogwo oguba guleeteddwa nga gwa bwereere mu kitundu kyammwe, gukozese. Kati oliye kyali kitongole kyekyajja ku luno teyali gavumenti naye kyali kitongole eky'obwannakyewa ne kijja mu kitundu kyabwe ne kigamba abavubuka mwenna abaagala okuyigirizibwa emirimu egy'omu mutwe mujje tubayigiririze ku bwereere. Kati omuntu oyo ye yagenda mu kuyiga kubajja ne bamutwala gye bayigiririza okubajja n'ayiga okubajja n'abeera ng'alaba nti ddala mutuufu nfunye obukugu mu kubajja. Bw'amala okufuna obukugu mu kubajja n'akomawo ku kyalo n'atandika okubeera ng'abajja naye n'amanya nti ebibajje byange bino bye mbajja mu kitundu mwendi mu kyalo muno tebijja kusobola kunviiramu kyenjagala. Abantu balina ssente ntonotono, nja kubajja emmeeza yange nga nnungi nga n'ebbeeyi gye nnina ogitunda tebagisobola. Kati n'amanya nti nteekeddwa okusala amagezi nva ntya mu kitundu mwendi nsobole okugenda mu kibuga oba mu bibuga gye banaasobola okugula ebibajje byange ku ssente ezisobola okungasa. Kati kye yakola yayita mu kulunda nkoko kibuga, n'alunda enkoko era mu kunnyumiza yaŋŋamba bw'ati nti omulundi gwe nasooka okutunda enkoko ezandeeta mu kibuga natunda enkoko enkulu 400. 400. Kati gwe oyinza okugamba oba yatandika na mmeka ne bw'abeera nga yatandika n'enkoko 2 ng'ekigendererwa ekyakiriko asobola okutuuka mu nkoko 400. Naye yatunda enkoko 400. Kati gwe balamu ssente ez'enkoko nga ekuze ate ng'enkoko eyo nansi sizino enzungu n'azitunda omulundi gumu. Ssente ze yafunamu zaamusobozesa okujja mu kibuga n'atandika ebbajjiro mu kibuga. Ate n'aba munyiikivu mu ebyo by'abajja, n'abajjanga abantu ne baagala ebintu bye by'abajja naye nga ye muntu eyava mu kyalo. Waliwo enjogera egamba nti enkoko ey'omu kyalo tekookolimira mu kibuga. Enkoko etakookolimira mu kibuga nga ya mu kyalo yeeye nga yaavu. Naye enkoko enyiikivu, sitegeeza kati enkoko, naye enkoko enyiikivu nga ya mu kyalo esobola okujja n'ekookolimira ne mu kibuga. Era ekyo kye kyatuuka ku muntu oyo, n'ajja mu kibuga n'abajja ebibajje bye n'afuna ssente nga nnyingi n'atandika okugulanga emmotoka nga kasitoma bw'aba azze okubeera ng'amugulako amuga nti anti tujja kukikutwalira, aguze emmotoka pick-up weeri etwalira
bakasitoma be bibajje. Kati ani ataakomewo okugula eri omuntu afaanana bw'atyo nga entambula agimuwadde ku bwereere ganja kuteekamu omufuta nkutwalire. Omuntu oyo bw'ali agala okuddamu okugula ekibajje agenda kujjeewo oyo omunyiikivu. Ate era ne oli bw'amubuuza ekintu kino wakigulawa agenda kumulagirirewo oyo omunyiikivu. Ogenda okumaliriza ng'omuntu oyo aguze ebifo bingi mu kibuga, azimbyemu amayumba ag'amaduuka agapangisibwa, n'abeera nga akulaakulana kubanga munyiikivu. Njagala okumaliriza n'olunyiriri luno nti lugamba nti olw'abirimu lw'olyekolera ebyokwambala mu byoya by'endiga n'otunda ku mbuzi zo ne weegulira ebibanja, onoofunanga lw'abirimu onoofunanga amata agakumala gwe n'ab'omu nnyumba yo ne ganywebwako n'abakozi bo. Amata agava mu mbuzi zo ng'ozirabiridde bulungi, agava mu nte zo ng'ozirabidde bulungi, n'osobola okweyimirizaawo gwe, n'oyimirizaawo abaana bo, n'oyimirizaawo n'ab'omu nnyumba yo n'abalala abakukolera, naye nga kiva ku ki? Ku bunyiikivu. Ku bunyiikivu. Obeeranga munyiikivu nnyo ku ekyo ky'oba olina. Kati tubale twogera ku mbuzi n'ente n'ebisolo ebirala, naye gwe atalina ebyo, ekyo ky'olina ky'olina okubeera omunyiikivu mu kyo, n'omaliriza nga tokyayimirira mu maaso g'abanyoomebwa ng'oli mu maaso ga Kabaka. Tujja kwongera okulaba ebikwatagana obunyiikivu. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.